Oweekitiibwa Katikkiro, tusanyuse nnyo okulaba okwebaza olw'okukkiriza okutusinkana ab'obuwangwa n'ennono. Yenze Jjumba Bowa Aljawesa, Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ssebo taata, twogera nnyo Obwakabaka, twagala nnyo Kabaka waffe, twagala nnyo ensi yaffe. Mukama wange Katikkiro, ekitiibwa mu mpologoma ya Buganda, Ssaabasajja Kabaka, ate era n'enkwebaza emirimu gyonna. Njasooka kweyanjula mutegeere bulungi. Amannya mpitibwa Ssaabataasa Kasiko Mutaasa. Tekuli lya muzungu, ery'omuzungu nalyegaana. Lwakuba nanoonyereza nti omuntu okuyitaba erinnya kuba kusikira muzimu. Gasobola sikira muzimu gwe simanyi kumayitire. Ekyokubiri, ndi mukulembeze ku lukiiko lwa Mumyuka akulembera ku byobuwangwa n'ennono n'omukulu oyo, era yanteekamu omutima ogw'okwagala nnyo Buganda. Bwe ntyo nno nenzirayo mu bannange ab'obuwangwa n'ennono kuba yenzikiriza mwenzikirizaamu ne mbagamba tulina okutwala oluwalo ewa Kabaka. Era omwaka oguwedde twaliwo wano, twaleeta oluwalo wadde lwali lunene nnyo, twali mu kakadde nga kamu. Omwaka guno ogwaleero tuzze n'obukadde bumeka? 5. Era ng'abantu bano bonna nga bw'obalaba babuwangwa na nnono. Tuli bangi, era omukulu yatugambye nti bagenda twagale bantu 10, si watugambye ne tubenya amateeka. Tuleesa abasobe 10, mwekyo n'atusonyiwa Mukama wange. Tusuubiza nti oluddako tujja kwetaaga ekifo ekinene, kubanga ekyamazima ekkubo erituleeta emmengo eribadde lyaziba. Naye ng'abantu ab'obuwangwa n'ennono baagala nnyo Kabaka waabwe, bawagira nnyo emirimu na buli kimu. Obwakabaka bwo buli mu musaayi, kya butonde era kya buwangwa, tubulowoozaako, buli kyalagira abaalagidde. Tuyise wano n'abakulembeze abakulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ab'enjawulo. Nze nkulembera kitundu kya kusomesa ensi buwangwa n'ennono, empisa, abantu okuddayo okusinza Katonda waabwe nga bayitira mu nnono z'abajjajjaabwe, ennyambala ejjayo ekitiibwa ky'obuwangwa bwaffe, endya n'ebintu ebirala bingi ebiva mu ttuba ly'obuwangwa. Kuba abantu boogera ku buwangwa bamanyi kimu. Abamu bamanyi kimu nti obuwangwa kuba kusamira, obuwangwa kuba kwambala mbugo, naye nga tulina ebintu ebikulu ennyo bye tulina okuba nga tuteeka mu bantu baffe obutava mu mpisa zaffe nga abaddugavu. Kituyambe okuwangaala ate n'okukuuma ennono zaffe nga za kitiibwa. Bwe nakola okunoonyereza, kyandaga nti Buganda lyerimu ku ggwanga eryali erisinga obugunjufu mu nsi yonna. Naye ekyalisinze okuba eggunjufu era ery'amaanyi zaali mpisa. Zeeze ennono bwebwo obuwangwa bwaffe bwe tulina okukuuma mu nnyambala, mu nneeyisa, mu ndya ne mu birala. Ssebo Katikkiro ogwo gwe mulama gwe nkulembera mu Uganda wano, era ng'ekitongole ekyo kyawandiisibwa mu gavumenti ya Uganda okuba nga kisomesa ensonga ezo. Kirina abasomesa abasoba 40 bakoze omulimu gw'amaanyi okusomesa abantu okuddayo okwagala Obwakabaka bwabwe, okwagala ennono zaabwe. Ekitongole ekyo kiyitibwa KMDF, Development Foundation, nga kisomesa buwangwa na nnono. Nze ssenkulu waakyo. Kyokka tuyise ne ssenkulu w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu Uganda yonna, ate ne mu nsi yonna, bwe bayita Ssaabakabona Jjumba Bowa Aljawesa. Era nja kumusaba naye ssebo okkirize yeeyanjule gy'oli omutegeere bwewa. Era tuzze wano nga ffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ekitebe kyaffe kituula mukono mu kirowooza. Kiri mu ggombolola y'Eggoma mu luka gw'Esseeta, kyalo ekiyitibwa Kirowooza. Ekitongole ekyo era kiyitibwa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tourism Face. Nze nkikulembera, nze Ssaabakabona waakyo. Natuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka gwa 2017 ku lusozi lwa Lusinsi e Bulemeezi. Ekitongole ekyo kirimu abakulembeze bangi, era bw'olaba Ssenkulu Kabona
Kasiko Mutaasa atuula ku kizinga Ejjaguzi na wano wa Kisoga. Ono musajja Musoga aveeyo wa jjajjaffe Kyalazinga gy'ava naye ayagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda era ayagala nnyo ensonga z'ennono. Tutambudde bulungi, abadde musaale bwe twali tutandika. Bano bonna boolabyeko bano bakulembeze naye tibaaliwo, wabula gwali okwata omumuli mu nnaku ennyingi mu bulumi obungi kubanga abantu obuwangwa bwaffe baabusaanyaawo, naye atukoze bulungi nnyo era singa situli wano naye omukulu ono alwanye nnyo okulaba nti agatta enzikiriza n'Obwakabaka. Si butali kukikwebaza mu maaso. Ssebo Katikkiro mutera okukyusakyusa ku bakulembeze era baffe bw'abalagidde tukusaba ogera otulekera mu myuka oyo tukwatako kubanga bwe tubeera abeerawo. Musajja mukakka mu kizibu muwuliramu ebigambo ebina oba mumututtewa oba mukolaki ebyaffe abobuwangwa n'ennono bingi naye ssebo mu myuka tukwebaza olw'enkwata gy'otukuttemu webali nnyo ssebo taata tulina ekiwandiiko kye twazze nakyo naye ekiseera bwe kinaaba kituuse tujja kikwasa mu maaso awo kubanga sekuritale waffe akyaliko mabega. Tusaba enkolagana ennungi n'Obwakabaka, tusaba ebintu byonna bye tubadde tuweereza oluusi nga tibiri bulungi mutuwabule, temunyiiga bunyiizi naye nti naye wano mukoze mutya naddala nga muyita mu mumyuka obubaka lujja kututuukako. Tuli beesimbu okuweereza era tujja kuba nga tukolaganira wamu. Tusaba Oweekitiibwa Katikkiro emikolo gya Buganda gyonna egimanyiddwa emikulu nga bwe gibeerako Abasiraamu, Abalokole n'Abakristaayo, tusaba naffe okutuwa naffe tubeerako emikolo egyo mu butongole. Ssebo taata bwe tutuuka ku mikolo egy'Obwakabaka ffe batutuuliza ddala eri mabega, tebatukkiriza wadde okweyalako mu maaso g'empologoma wadde okulabika naye musaako tta omuzindaalo kibulemuga nti oyo Ssaabakabona oba Ssaabataasa nekituleetera obulumi mu bantu betukulembera nti naye fenna tulikogonaizinga n'enjogera y'abeebunaayira. Ssebo taata bwe tukulabye tusuubira nti ekyo kijja kukyuka. Ekyo bwe kinaaba kikyuse taata tujja kuweereza bulungi. Tusaba leediyo yaffe Nyanzi ey'Obwakabaka CBS naffe batuweeko puroguramu esobola okusomesa obuwangwa n'ennono okuteekako ettaffaali. Tusiima BBS Telefayina TV y'Obwakabaka eyo esinsuwaziza obuwangwa n'ennono. Katikkiro situlina kyetujoogerako buli ggulire lyonna ery'obuwangwa n'ennono BBS bwetaliwa ddakiika 45 tugyebaza BBS. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'ebigambo ebyo Oweekitiibwa njagala kulaga tituli bakulembeze nga tuyita mu nsalo za Ssaabasajja Kabaka zokka amasaza 18 tukulembera Uganda yonna era tutambula ne tugendako ne mawanga amalala. Nze nkulembera amawanga 54 agakola olukalo lw'abaddugavu era bwe nali ntuuzibwa mawanga ago gonna 36 gonna gakiikirirwa era ntambula n'engende South Africa n'engende Zambia n'engende Zimbabwe n'engende Nigeria ng'ekintutteyo buwangwa nannono. Njagala okwanjulira omusajja Omunyankole wuuyo Ssaabalitaje akabonero akalaga nti taata tutambula n'abantu abalala bonna era bwe tunaaba nga tukuŋŋaanye tujja kwongera okuleeta abakulembeze gy'oli. Tulina ebintu bingi naye ebintu ebyo tugezezzaako okuwandiika okulabika nti ebintu byonna tubiteeka mu biwandiiko eby'obuwangwa bwaffe. Enzikiriza yaffe si kusamira eri abantu bangi abasamize naye nga tebalina ddiini kubanga Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro Lubaale si Katonda, Amayembe si Katonda, Emizimu si Katonda, Abalongo si Katonda.
egyo myoyo egiweereza obutonzi. Kale ne bajjajja b'abaana bonna tugezaako bategeeza okudda mu nzikiriza eno. Si buli musamize ndi wona omusanga ndi wa nzikiriza eno. Ffe tuli basamiza b'obuwangwa n'ennono abamanyi Mukama Katonda Katonda era tulisepikitinga ekitonde ekikyala. Era ssebe enzikiriza yaffe twewasa omukazi omu, situwasa abakazi 6, situwasa 5, situwasa 10. Tukuuma n'eddembe ly'omukyala kubanga kyekintu abasamize bawasa nnyo. Tukubiriza bannaffe nti bw'owasa abakazi abangi n'ozaala abaana abangi batematema mu famire n'ebintu byonna bye babitunda. N'ebigambo ebyo mu bufunze Wakatikkira ayagala nnyo okumanya ddala tulispekitinga abakyala era tulwanyisa abantu abeebaka ku bakyala nga tebayikebedde oba nga tebakkaanyiza. Ezo ze ntalo gy'okusinga okuwulira eno nti lwaki bakayana na bano twawukanamu awo. Ssebo nno jjajja waffe n'ebigambo ebyo nzikiriza kubanga tukimanyi nti olina emirimu mingi n'akadde kangi. Nzikiriza ebigambo ebyo bikomyawo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda muwangaala. Kamalabyonna antumye okubalamusaako n'okubaaniriza era amanyi nti tuli wano nammwe. Ate era ne ku lwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki naye amanyi bulungi nti ndi wano. Nze Kazibwe Kitooke nange kankome ku eri ery'omuzungu sijja lyongera. Minisita ow'amawulire, mawulire mwe muli BBS ne CBS. Minisita akulemberamu okukunga abantu kyendiko wano lunaku lwa leero bonna abaabeene mu mitendera egy'enjawulo ate era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Nsanyuse nnyo okubalaba bannange ate ne nsanyuka nnyo okulaba mu myuka ono. Simanyi lwaki naye yantwala nange gyensula era essenge eyo mukulu ono yantwala era emirimu tugikola bulungi nnyo. Ansooka okubeebaza olw'okujja ne mutindiga eno ne mujja wano okujja mu nkola yaffe neya Luwalo lwange. Manyi bulungi nnyo nti ekibiina kino kirina emirimu mingi gye kikola. Sooka nafuna essimu okuva gye muli nga bino tebinnabaawo bwe twali tukuza amatikkira g'abeene mulundi ogwa 31. Era omukulu omu n'aŋŋamba naye nga ffe tetufiiriddwako ne mutegeeza kubanga nali mmyuka ssentebe w'enteekateeka ne mugamba mukulemberemu okusaba mu bugoye by'okubikujjuko. Era okusaba okwo nakufuna nakulaba bulungi nnyo ku BBS. Mbeebazaamu sijja kkeerabira ako mwebale nnyo kuba mwafuna nalaba okusaba okwo kwaliyo wadde tekwali wano ne yonna gye kwali twakugoberera. Bwe tugoberera enkola bajjajjaffe gye baalina nga tutandikira ddala ku Kabaka Kintu ne bassekabaka bonna abaddako, twalina enzikiriza yaffe, twalina ebyobuwangwa byaffe, twalina endowooza zaffe ebizze bidibizibwa emirembe gino. Abantu balowooza nti bw'oyogera ku byobuwangwa, bw'oyogera ku nnono, eyo ndowooza nkadde. Balowooza oba totegeera, balowooza oba mu nkola enkadde bo nabo omulembe omujja gye balowooza nti nno erina kudibizibwa. Ekitali kituufu n'akatono. Omuntu ne bw'osoma otya olina okusigaza enkola ey'obuwangwa. Bye byafuula Buganda kyeri emyaka gino gyonna n'okusigalawo kwayo. Mujjukira akasamba tukakaaliwo mu 1966 ng'Obote akutte wansi ne waggulu n'agamba nti agobye obukulembeze obw'ennono era n'agamba nti ne Bulange eno etundiddwa. Naye kyasobola okutubeezaawo n'okutuuka olunaku lwa leero kwe kukuuma obutonde bwaffe, kwe kukuuma obuwangwa bwaffe, kwe kukuuma ennono yaffe n'enzikiriza yaffe. Nja kukkiriziganya nammwe nti waliwo abantu abazaalibwa n'ebitone eby'enjawulo. Omuntu ffenna mu nkula yaffe abantu bazaalibwa n'ebitone eby'enjawulo. Waliwo abalina ebitone mu lulimi ne bwe kubeera ku bannaffe abasawo be twandiyise abasawo Abaganda, waliwo alina ekitone mu kujjanjaba. Naye bwe mumutuukako oba olina kirwadde ki ng'alina ekitone mu kujjanjaba. Era twabayinanga ku byalo nga bagagendewo omukadde gundi ate otuuka naye nagamba kola kino na kino
naye ddayo bw'onooterera onooleeta akasente abo baaliyo era baakolanga emirimu nga jjanjaba bulungi nnyo ne wabeerawo n'abalala balina ebitone mu kutangira ebizibu okutuukawo. Ensi gye tutambuliramu ejjudde ebizibu bingi nnyo, ejjudde kuviira ddala mu maka, ejjudde obutaagaliza, ejjudde abantu abalina ekko n'enge mu bulamu bwabwe. Obeera okola bulungi nnyo, olina ebintu ebirungi by'otuuseeko, ate mu bantu abalala oluusi bibaleetera obuzibu. Naye Abaganda nazikuno nga balina enkola ey'okwetangira ebizibu ebyo, byonna tubimanyi. Tulina n'abantu abalala abaazaalibwa nga balina bitwandiise talents omuzungu oba ebitone ebyenjawulo ennyo. Ebitone bino biyinza obutaba mu mupiira naye mu mbeera zaffe ez'obuntu. Nyina mukadde wange omu yalina ekitone ky'okubeera nti ye enkuba agikola ki? Batera gigema ndoza kyemumanyi. Nga bw'ejja nga temugyagadde ekola ki? Eyimirira. Naye ng'akugamba tetumala gakikola nga bwe twagala buli kiseera. Akikola mwina omukolo, mwina ekintu ki? Kitone ng'ekyakiyina. Ebitone ebyo abantu tubadde nabyo era Abaganda tubyenyumirizaamu nnyo mu nkola yaffe ey'emirimu. Ate ekyo ng'okitadde ebbali, tubadde n'ebintu byaffe eby'ennono etuzze tukola nga okwalula abaana ebizze bidibizibwa ennaku zino. Okwalula abaana bw'okugoberera ffe ng'abalongo owuli abakwongerako kitooke, lwaki bakwongerako kitooke? Tubeeramu okwalula abaana DNA kati etawaanya nnyo abasajja, tuuka n'agamba ono omwana si wange, ono omwana. Naye ffe mu nnono yaffe twalina nakyo DNA etwazaalibwa nayo. Mugimanyi bulungi nnyo nti omukyala bwe yazaalanga ng'akalira tukakwata ne tukatereka. Nazaala era akubuuza nti akalira kali luddawa? Olunaku luli bwe lutuuka ekibbo ne kivaayo, ennyimba ne ziyimbibwa, amazzi ne gateekebwamu, akalira senga kagaana okukola ki? Ng'oyo omwana waawa. Ebyo byonna twali tubimanyi nga tetutawaana na bino ntusasula ssente mu ddwaliro, ng'ate tekiriimu sitaani kyokka. Ekintu ekikoze kalira ako kavudde ku mwana yennyini. Ebintu bino tulina okuddamu ne tubigoberera ne bitaasa embeera abantu abamu gye batamanyi. Ekirala kinyagadde okwogerako nti Obuganda kuviira ddala kuba Ssekabaka bonna abaaliwo baayinanga ebitone eby'okutabaala. Tumanya Kibuuka Omumbaale bamumanyi nnyo, bamwogerako nnyo mu Buganda nti yatulwaniranga entalo nnene z'amaanyi nnyo, era baatuka n'okutuuka Bunyolo. Bunyolo yali ekomera ddala wano mu Lubigi, naye baabakuba ne babazaayo paka kusukka eri Kafu. Naye ng'ekyakozesebwa kyonna bwali obuwangwa waffe, enzikiriza yaffe. Kabaka teyabeeranga na ssimu okubeera ku battlefield n'agamba nti kati ssaawa zo tugenda kulwana. Ne waalingawo enkola ng'abaami be balina gye babeera naye ne bafuna obuki? Ne bafuna obubaka n'empuliziganya. Kibuuka n'agenda b'obusaale Abanyoro bonna nga babulaba buva mu kire, n'awamba ebitundu n'ebitundu, ebitundu ebiyitiridde obungi, Buganda n'eyitimuka. Era mumanyi nti engeri gye baasobola okukwatamu oba okumutta baayita mu mukyala. Omukyala ne bamugamba ekire ekyo ekivaamu obusaale. Teyasooka kumanya nti obusaale buva mu kire. Abamu ndowooza abasomye ku byafaayo mu bimanyi. Bino byonna tuzze tubeera nabyo ennono zino zizze zitambula. Abamu tebaagala kuzoogerako n'egyeziri. Era abazungu abano abakola okunoonyereza babyogeddeko nnyo. Kibuuka yali atya? Obusaale obwo bwavanga wa? Ezo entalo zonna twazirwana okusobola okugaziya Buganda olw'okuba twalina ebintu ebyo. Bannaffe Abazungu bano bagezezzaako nnyo okwonoona enzikiriza yaffe. Buli kintu kyonna ekyogerwako nga kyabaddugavu bakiyita kibi. Sitaani muddugavu. Buli kintu kyonna ekiddugavu kiki? Amannya gaffe bw'ogamba nti nno Kazibu ekitooke, ayagala ogambe you give me your first name. Lwaki Erisirairi lye first name? Lwaki si Kazibu? Waliwo okusomozebwa kungi nnyo kwe bazze batuteekamu ebintu ebimu. Abazadde ab'ennaku zino akeera enkya n'atuuma omwana we Sanchez n'amutuuma Thierry Henry. Thierry Henry naye alina bajjajjaabe be yakula nabo. Abakulu bano balina bajjajjaabe. Omwana twabatuumanga ng'omututte mu bakadde bo ne bamutunuulira ne baga omwana ono alina omuntu gwe yafaanana. Omwana ono bwe tunaamutuuma erinnya linajja kwongerako. Oluusi yali mulwanyi, yali mukozi, n'amutuuma erinnya Kazibu. Ne bw'ovudde eri omwana omutumye Sanchez. Sanchez omanyi bajjajja ba Sanchez.
Bibyo ebizibu bye tusanze mwana nakulanga atambula mu wawa ne bomugamba kola kikubanga yeye yisanga Sanchez. Omwana ali free omutuma free man yezo banjajjawe free man yali akola ki. Era bye bomugamba kola ekintu tajja kikola kubanga yali free. Okitegedde tulina okugoberera amanya getukola ki getutuma abaana baffe tulabenga tuddayo ku nnono eyo. Ebintu ebirala enjagadde okwogerako ge amaka gaffe ewaka n'ebintu bye twalina ng'ennono. Omusajja omuganda tewakulanga waka nga tewaliwo nkoko, tewaliwo kisolo. Mubimanye ennono zino n'okutuusa kati tosobola kubeera waka nga tewaliwo kisolo, tewaliwo nkoko. Edda ebasindikanga obulabe bwonna bwonna bwatuukiranga mu bisolo ebyo ng'okiraba kugwa wali. Naye kati ennaku zino olaba muntu yaseeredde n'agwa mu kinaabiro, yakoze bw'ati n'akola bw'ati kubanga taliiko kimutangira. Ebintu zino nnono ebyetaaga okwogerwako abannaffe abamu bye bataagala kumanya. Era mbasaba mwongere okubiyigiriza ki abantu baffe. Ensonga endala gye njagadde okwogerako gye muli y'emirimu gyaffe mu bika byaffe eby'enjawulo. Ffenna mu bika tulina emirimu gye tukola mu lubiri. Mulimu abakuma ebikyoto, mulimu abayiggira kabaka ennyama, mulimu abajookya, mulimu abavubi nga abamutima omuyanja bamuyiggira ebyennyanja. Ebintu bino byonna twetaaga tuddeyo tubitegeeza abantu baffe bamanye emirimu gye twakolanga mu lubiri. Amasiro kati gazzeewo, nalabye bannaffe aba ennyonyi nakinsige nga bakuma ekyoto kubanga bamanyi gwe mulimu gwabwe. Ekyoto kyo tekirina kuzikira. Emirimu gino tulina ogigoberera ate nga kibakakatako nga kwongera okusomesa abantu baffe atukolaga wamu ne bannaffe bajjajjaffe ab'ebika. Okusoomooza, omulimu guno gulimu okusomoozebwa kungi nnyo. Nja kubasaba okulwanyisa ebikolwa ebibi ebitali bya nnono ebiri mu bantu baffe, ebiri mu kujjanjaba, ebiri mu basawo baffe ab'ekinnansi. Ebikolwa ebyo bituvumaganyiza nnyo naddala ekikolwa ekyokusaddaaka abantu. Simanyi bantu gye bakijja nti okugaggawala n'okuzimba ekizimbe ne kiggwa bulungi nnyo ina kusalako omwana wa gundi mutwe. Kintu ekyo kiwawaaza nnyo amatu ate kituleetedde ebizibu bingi nnyo. Abantu bonna balina obutiitiizi bw'amaanyi nti kalina bw'otagisaddaakireko omuntu tejja kuggwa. Naye ng'ate musobola ogisabira mu ngeri ennono. Osobola okukola emikolo, enkoko n'eggibwako omutwe ekintu ebitonotono naye ekizimbe ne kibeerawo. Naye mubuulirire bannaffe okulaba nga ebikolwa bino bikola ki biggweerawo ddala ate mubivumirire yonna gye mubeera. Twalabye omujju gwe basanga n'obuwanga buyitibwa tali oli bw'omwa naye waliwo omulala mwamulaba obuwanga 15 ne bwoba abantu abasigo wasse obuwanga 47 obuyina. Ebintu ebyo bane tubivumirire nnyo. N'ebintu ebirala ebigenze bigattirwako oba ogaba abafere ogaba ddagala lya luzaalo n'olimbalimba omukyala nti eddagala lino ngenda ddikuwa ne terijja kugendera awo. Bwe ligenda oluzaalo gye luyita nayo gyerina okukola ki ogenda ate nodda mu bikolwa birala. Mukazi wattu muli eyo mu kibira muli wala talina bwerwanako. Ebintu ebitukoze bubi nnyo. Nja kusaba mulwane nnyo muveeyo kiriya ku nsonga zino. Oba ogaba ddagala lya luzaalo ligabe mu ngeri eri open nga mwe muvuddeyo ne mukkiririza mu Katonda ne mukola n'ebikolwa ebirungi. Nja kubasaba tugoberere nnyo enkola eyo. Era nja kubasaba mukolere wamu okukulaakulanya omulimu gwammwe. Tulina competition bannaffe ab'enzikiriza endala boogera bwe bati abavumirira bino naye muveeyo nammwe okulaba nga omulimu gukola ki gukulaakulana. Nga kye mwogedde ku mikolo egy'obwakabaka nga nammwe muvaayo tujja kulwana. Abantu luba mweteeseteese bulungi nnyo teri kigaana. Muvaayo tugaa nti guno omukolo gutudde wano. Nze mbadde ssentebe w'abavubuka emyaka mingi mu bwakabaka bwa Buganda. Naye nga tulwana nnyo tugaba abavubuka nga tetulabika wano, abavubuka nga tetulabika wano. Nitwagenda mpola mpola kati buli mukolo tenti y'abavubuka ekola ki ebeerawo. Nakino kye musabye kijja kukolebwako, tujja kutuula mu kwongera okulaba ensonga ezo. Tulabe nti tusesentuka kasa mubeera organize. Ate nsanyuse nnyo okulaba n'aba security mubalina n'abamawulire mubalina mulabika bulungi nnyo
bantu edda ababeeranga mu nzikiriza eno ng'omulaba bonna basiiwuuse talya bulungi agamba bajjajja bamugambye okukola babeera mu bigere tebasala nviiri tebanaaba naye mwate muli nja kubasaba mutendeke n'abantu abalala okulaba nti omulimu guno muteekawo omukululo gusigale nga gugenda mu maaso. Komekkereza nga mbagamba goberere nnyo enkola y'omulembe omutebi erimu okukola n'obunyiikivu. Buli kyonna kyokola kikole n'obunyiikivu, okukola n'obumalirivu, ate ng'okola n'okwagala. Tunaagoberera ebyo tujja kusobola okugenda mu maaso. Entegeezeddwa wano Kabaka yabawaddeyo olwendo lw'otuzzi lwe mujja okufuna abateesiteesi. Mugenda enjala terukola ki erudda munaanwako naye mbeebaza olw'omutima gwemugiddemu mwongere okugenda mu maaso. Ssaabakabona mulina mufube okulaba nga omulimu gumutwala mu maaso. Twebazizza olw'oluwalo olwomuleese, tujja kwongera okulaba nti ate omulundi oguddako tubeera mu weema wali ebweru nga tulina muweredde ddala. Olwakatono n'ensi ya Ssaabasajja Kabaka